Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Abalabi baffe mwenna aba Lugonvu's Show nsanso okudamu basinkano lwaleero. Amannya gange nze Florence Namunkuma nali musawo w'amannyo. Ekikwatagana n'amannyo kyonna weebuuze ku nze nja kuba nkikuddamu. Nsangibwa Comfort Dental Clinic ewandegeya okuliraana siteegi ya takisi y'emmotoka ezigenda e Kamwokya. Ennamba zange ez'essimu ziri 0704 06 4479 oba MTN 0787 551866. Leero nzize okusomesa emu ku ndwadde ez'omukamwa gye tuyita edentalism. Edentalism no mu Luganda kye bayita okuviibwamu kw'amannyo, missing teeth, kye tuze okwogerako olwaleero. Ekintu kino kirimu ebika bibiri, tulinawo kye tuyita partial ne full. Partial edentalism kwe kubeera nti omuntu yaviibwamu erinnyo limu oba amannyo abiri oba asatu. So olwaleero bye tugenda okwogerako bino, tulabe ki ekibireeta, tugenda kwogera ku causes. Ne tumala okwogera side effects, ebibi ebivaamu ng'omuntu aviiriddwamu amannyo ate n'atagazzaamu, ebizibu ebibeerawo bye tugenda okwogerako wano. Tulabe ne solution, treatment omuntu gy'alina okufuna. Omuntu abeereyo nga yeeraliikirira amannyo gaavaamu sirina kyakukola, tuzze olwaleero tukuwe ekikolo n'eddagala, tuzze tukubulire ki ky'olina okukola singa oba nga wakulwamu amannyo. Oba oliawo wali tomanyi lwaki ngeri ki gy'oyinza kukuumamu mannyo ago. So olwaleero tuzze tukusomese tulabe engeri abantu basobola okukuumamu amannyo. Kisookera ddala nga njogere ku migaso gy'amannyo. Amannyo gano ga migaso mingi mu kamwa kaffe. Katonda yagateekamu nga gatuyamba okulya. Kanjogere ku functions z'amannyo katono wano, omulabi waffe asobole okutegeera nti bw'aviirwamu amannyo n'atazzaamu malala, bizibu ki, birungi ki by'afiirwa. So amannyo gano gatuyambako okulya kye tuyita chewing. Amannyo gano Katonda gakola ge gagaayo emmere eryoka egenda mu lubuto mu byenda, ebyenda ne bigikolako n'efuna emigaso mibiri gyaffe ng'amaanyi, okukula, okulabika obulungi n'okubeera abalamu. Amannyo ge gasookerwako kubanga ge gagaayo emmere eyo. Biri amannyo ge gasapootinga enva zaffe. Oluba lwaffe luno amannyo gano ge galukwata ne gatereera mu layini, kubanga amannyo gano gatudde mu ggumba lye tuyita alveolar bone. Eggumba eryo lye tuddemu amannyo lisapootinga amatama gano ne gaba nga tegavuddeemu, kubanga bw'obanga tulina mannyo amatama gano tegasobola kuyimirira nga bwe galina okubeera. So amannyo gano gatuyambako, gasapootinga cheeks, enva, ate amannyo ge gamu ne gasapootinga n'omumwa, the mouth, the lips zaffe. Emimwa zino lips amannyo gano ag'omu maaso ge gazikola ki, ge gazikutte, ge gazikuumye. Amannyo gatali lips zangate tezitudde nga bwe ziri era twandibadde tetusobola na kwogera. Amannyo gano ge gatuyamba feesi zaffe okulabika obulungi, n'olabika nga olabika bulungi, you are beautiful, you are handsome. Amannyo gano ge gakwata amalusu kye tuyita saliva. Amannyo gano bw'oba tolina mannyo, amalusu gano jjukira tulina ensulo z'amalusu mu kamwa. So bw'oba tolina mannyo, amalusu gajja kuba gayiika buyisi ng'obeeraawo go gakulukuta bukulukusi. Amannyo gaffe gano gayamba okukwata amalusu ago ne gaba nga tegabeera tegakola ki, tegakulukuta buli kadde kubeera nga gava mu kamwa. So ng'amaze obbabulira emigaso gy'amannyo gaffe gano, kati kankubulye ki ekireetera abantu okufiirwa amannyo gaabwe. Lwaki abantu bavaamu amannyo? Kubanga omwana omuto obunnyo obwo obunyeenya milk teeth n'afuna gali permanent, go gaddawo ag'omwana omuto, naye omuntu omukulu bw'ajjawo erinnyo teriddawo. Buli muntu yandyagadde amannyo ge gabeerewo, naye ensonga, ebizibu ebiteebereka bireetera abantu okuviiramu amannyo. Kati so olwaleero mbabuulire tusobole okwewala ebizibu ebyo, amannyo gaffe gasobole okubeeramu. Naawe ali eyo nga gaavaamu mu butamanya nga tomanyi, amannyo tusobola okugazzaamu, gasobola okuddamu. Emigaso gyaffe gino gye twogeddeko n'oddamu n'ogifuna. So ekisookera ddala ekireetera abantu 90% abantu abafiirwa amannyo kiva ku dental caries. Dental caries zino bye biwuka ebikwata amannyo.
ebiwuka ebyo bikwata amannyo ne biruba amannyo ago abantu abasinga be baleetedde amannyo okuvaamu. Bivaamu bitya mbuuza nti ebituli bireetera bitya muntu okuvaamu amannyo. Ngenda kukubira wano structure y'erinnyo nga bwe yakula kankuba erinnyo lye tuyita moola. Erinnyo lye biyita moola, erinnyo lino ery'emabega erikola omugaso omulungi ennyo ogw'okugaaya. So erinnyo lino kino kye tuyita crown, kye kitundu ekyeru kino kyolaba mu kamwa tukiyita crown. Gino gy'emirandira gy'erinnyo gino tugiyita roots ez'amannyo. Then wano roots zino zitudde mu ggumba, wano wonna waliwo eggumba litudde lwakuba omuntu bw'ayasaba eggumba lino liba terirabika. Eggumba lino tuliyita alveolar bone erikutte omulandira ogw'erinnyo lino. Erinnyo ne libeera nga ggumu senga lyali litudde mu kimulo kyokka senga olikoonako obukonyi ne livaamu, naye eggumba lino lye likutte emirandira lino. Erinnyo ne liba nga ggumu nga ne bw'oluma ennyama n'osika erinnyo litusobola kuvaamu kubanga litudde mu ggumba lino. Then tulina wano ekibuno kye tuyita gum. Ekibuno kino kye kibikka eggumba lino era kye kintu kyolaba mu kamwa ekya pink. Abamu balina ebibuno bya pink, abalala balina ebibuno bya black. So this is the gum. So erinnyo lino munda waalyo nalyo tulinamu parts. Parts z'erinnyo muno munda tulinamu kye tuyita palate. Mulimu akatuli muno mu mulandira muno. Akatuli kano tukayita palate. Akatuli kano bwe kabeeramu mu linnyo lino ne kajja ne kayungira wano. Akatuli kano mulimu kye tuyita nerves. Nerves bwe busimu obuwulira. Omuntu bw'akusuna bw'ati obeera owulira. So that is bwe obusimu bw'owulira. So obusimu buli mu linnyo lino. Era obusimu buno buyambako erinnyo okubeera nga liwulira. Bw'oluma ekintu oba bw'oluma ejjinja, erinnyo limanya nti oluma ejjinja. Kyekiriwuliza obusimu buno bwe buwuliza. Ate obusimu buno bujoyininga eno ku mubiri omulala, other parts of the body, buvaana omulandira ne bujja ne bwegattira eno n'obusimu obulala obw'omubiri nga buyita wano wansi w'omulandira. Kati wano ewali obusimu tuyitawo palp cavity. Kati tulinawo leeya wano ey'okubiri gye tuyita dentin. Leeya eno ebeera ya yellow in color, ey'okubiri tuyita dentin. Kati tulinawo wano leeya esooka gye tuyita enamel. Enamel eno ye leeya eri kungulu w'erinnyo eya white eyo gye mulaba efaanana obulungi ennyo. Era enamel eno is the hardest part on the human body. Kye kintu ekisinga okukaluba ku mubiri gw'omuntu kisinga n'eggumba. Naye ebituli bikipenetratinga ne biyitamu kitya. Erinnyo lino bwe libeera mu kamwa nga Katonda yatutondera obuwuka bwaffe obeera mu kamwa nga butuyambako okubeera nga tudigestinga emmere gye tuba tulidde. Kati obuwuka buno bw'obukyankalanya n'olya refined sugars, bacteria ezo zirya ku refined sugars ne zizaala acid. So acid oyo yavaamu nga byproduct. Acid ono najja n'ayokya erinnyo lino. Bw'ayokya wano ku enamel, olwokuba enamel erihadde eyokyawo akatuli katini kajjawo katono. Era omuntu bwe weetunula mu kamwako n'okubeera amannyo go ojja kulaba akantu aka black akaze ku linnyo lyo. Naye olw'okuba nti abantu abamu erinnyo liba terimuluma kubanga eno yeewali obusimu mu leeya ey'okusatu eno. Wano leeya esooka n'ey'okubiri tewaliiwo obusimu buli buwulira pain. So abantu abamu ne bwakalaba akantu kano akagiigino walinga takafaako. Kumbe ekituli kiba kitandise. Tukubiriza abantu baffe wetuna mu kamwa n'olaba akantu akabulaka akatandise okujja ku linnyo lyo, manya nti ekituli kitandise odduke mu ddwaliro mangu. Ekituli ekyo bakisementinge nga bukyali nga tekinnatuuka eno. Buli gye kyeyongera okukka wansi bizibu bibeera bijja. Treatment ebeera costly, ebeera ejja kukuleetera pain oboneebone. So nga bwe tukisementinga nga kikyali wano oba tonnafuna bulumi and treatment ebeera cheap. So akantu wano kakwata wano mu linnyo olw'okuba nti liri hard kakolawo akatuli katini. Bw'oyongera n'olya ebintu ne biyingira mu katuli kano nga kakka wansi, kasita kajja katono bwe kati bwe katuuka mu leeya eno ey'okubiri gye tuyise dentin. Dentin eno eri soft, eri very soft. Kati bwe katuuka mu dentin eno olw'okuba yo tekaluba egonda, ekituli kino kiranda ne kirya ne kyegazaanya nnyo. Naye nga wano enamel ebisseewo bw'okungula olaba nti erinnyo eririddamu naye ng'eno ekituli kiridde. Oyinza okuwuliramu akantu katono n'onywanga amazzi agava mu fridge ne weekangamu n'owulira nga erinnyo linyenyeeramu, n'olyamuko ku mucungwa ne linyenyeeramu katono. N'abantu abasinga bakiigino walinga nga ate ye time entuufu gye wandibadde odduka n'ojja mu ddwaliro ekituli kino omusawo akikebera n'akiraba. Tulina obumu okukebera
ne bulaba ekituli kino nga kituuse wano gwe n'amaaso go oyinza obutakiraba n'ekirala engeri gye mutabaamu mu bulumi bw'amaanyi obeera tomanyi nti ekituli kiri mu kulya so ekituli kino kirya mu dentini nno ne kikimalayo kati kyova olaba abantu abamu ayinza okuba nga ali mu kulya atudde mu bantu ali mu kulya erinnyo ne limenyeka kitundu kino ne kimenyekako n'agamba ye amannyo baatugamba amannyo magumu naate nabadde nti erinnyo ne limenyeka kyavudde kuki ekyavuddeko nti ekituli kino kyali kyalya dde eno wansi leeyo eyokubiri ekigira ne kikimalawo jjukira leeyo eno eyokubiri ye supportinga leeyo esooka eno enamel kati bwebanga leeyo eyokubiri eriiriddwa nga kino kibeera nga kisheero kungulu kitudde ku kituli ojja kuba olya kimenyekeko kuba nti kirina support so erinnyo lino ne limenyeka lwa nsonga ekituli kiba kyaliya dda kati erinnyo lino bwe livaawo ekituli bwe kivaawo ne kituuka wano ku palupu yereya yaffe eyokusatu that's when you feel the pain mu palupu muno olwokuba nti mulimu obusimu mulimu naavu obeera owulira obulumi ekituli bwe kituuka wano era abantu boolaba nga erinnyo limuluma n'amira painkiller obulumi ne bugaana ekiro yeebase n'azuukuka nga erinnyo limuluma erinnyo limutta ekituli kino kiba tekizzeemu kwololoka lunaku lumu kiba kyatandika dde emyaka mingi emabega naye olwokuba gwe tubafaayo ogenda mu ddwaliro okerera kituli ekyo nga bukyali ekituli ne kiryanga gwe tomanyi kigenda okutuuka wano n'owulira obulumi lwozuukuka nti erinnyo linnuma ate abantu abamu bwe liba limuluma dduka ati jja namuteekamu sementi wano kibeera too late ekituli ekituuse wano mu palupu ng'erinnyo tasokuluma kiba tekisobola genda mu sementi okuggyako ng'okoze treatment gye tuyita root canal treatment RCT kuluma ennyo okola treatment eno erinnyo ne lisigalamu n'otalijjaamu naye majority of abantu abaffe abasinga agenda mu ddwaliro agamba mulijjeemu erinnyo linnuma nnyo kubanga obulumi buba bw'amaanyi ekirala ekireeta obulumi obwo nti naava eno eri mu linnyo wakati kati obulwadde buno obuwuka buno bubadde bulidde erinnyo lino bwe butuuka wano mu palukavity eno kyetwayogeddeko omuli obusimu palukavity eno eri munda mu mulandira gw'erinnyo so bw'erwala n'ezimba terina room of expansion terina weegaziira erinnyo likaluba so pressure eyo ebeerawo ng'ate wafunda kyova olaba erinnyo eryo obulumi bukuluma nnyo n'omutwe ne gugenderako omutwe gukulumirako n'owulya n'amatu gakulumiddeko lwa nsonga nti bw'obusuwa buno buva eno bukonekitinga ku mubiri guno omulala bwe buva eno mu linnyo bukonekitinga the rest of the body kyova olaba linnyo likuluma n'omutwe ne gukulumirako obulago ne gukulumirako kubanga obulumi buno butambula ne buyita muno ne bubutuukako eno kati ebituli bino bireetedde nnyo abantu okukulamu amannyo gaabwe abantu abasinga baluziza amannyo ga bituli bino so twagala okuzzamu abantu essuubi nti essimu erinnyo bwe likuluma olina ddikulamu obuzi treatment yino ngibagambye ya root canal treatment wetikola erinnyo lyo ne lisigalamu bwe bamala okutta buno obusuba ne balyoka bateekako sementi erinnyo lyo ne lisigalamu ne litandika okukola emigaso giri gye twayogeddeko nga terikyakuluma ekituli bwe kibeera wano muleeyo esooka n'eyokubiri amannyo gano tugateekako ka sementi erinnyo nalyo ne lisigalamu nga terikutawaanyiza ate treatment eri cheap ya layisi nnyo bw'ojja nga bukyali erinnyo lyo litaakiriza so bw'ova ku bituli ekintu ekirala ekireeta abantu okukuulamu amannyo gaabwe tulinawo kyetuyita gum disease bwe bulwadde bw'ekibuno so gum disease eno nayo ereetera abantu okukuulamu amannyo gaabwe gum disease eno ejja etya gum disease nti ekwata ekibuno nga bwe mbalazeeko wali ekibuno kyekibisse eggumba liri wano ekibuno kino kyekibisse eggumba lino kati omuntu buli lwolya emmere buli lwomala okulya ekintu kyonna waliwo oluubi olusigala ku mannyo olweru olwo nga bwewekwata ku mannyo okuggyako oluntu olweru olunaanuuka luba lusigadde ku mannyo kati oluntu olwo lukwata wansi awo okuliraana ekibuno awo erinnya eryawukanira n'ekibuno oluntu olwo bw'otalugyako mangu ku linnyo lwongera ne luguma kasa lwegatta n'amalusu nga luguma nga lukwata kasa lukwata buli lwoddamu okulya luli so sitike nga n'ebirala bijja bikwatirako n'ebirala nga bikwatirako ogenda okulaba waliwo ebintu ebizze wano bisooka n'ebiba bya white bya kala nga njeru nga bikwatidde awo wansi w'erinnyo n'ekibuno bwe bimala bikyusa kala ne bifuuka yero omuntu n'ogamba nti kundi alina kaboole wa yero ebintu bikutte wano ku mannyo ekyokusatu bifuuka black kati ebituuka black eno tuyita calculus ono wa bulabe nnyo ku bibuno by'omuntu calculus ono bw'akwata wano ku linnyo
ekibuno kino kirwala kasa kirwala nga kizimba ekibadde kikoma wano nga kizimba kikoma eno nga kireeta omusaayi buli lwoba oli ekintu oyinza okuba oli ekikajjo nojja ekikuta kyekikajjo kikali nga kiriko omusaayi oba osenya okuwandula musaayi ebibuno biba birwadde ebibuno bino Kaliculus ono aba yabikosa nebirwala ebibuno bino biba bibuliidinga nnyo bigezaako okwerwanako naye gwe nannyini byo webifuddeeko ebibuno ebyo bikyusa kkala ebibadde ebya pink ne bifuuka red ne bikuluma ebitandika okuluma nga bw'oteekayo akasenya biba bikuluma bw'ogenda owandula owandula musaayi omanya nti olina gum disease weetaaga okujja mangu mu ddwaliro obulwadde buno tubujjanjabi obulwadde buno bujjanjabika era ne buwona ekibuno ne kiddamu ne kitereera kati bw'otabujjanjaba ki ekivaamu ti ekibuno kino bwe kimala okuzimba n'otafaayo ebintu bino ne byongera ne byakimulating ebintu bino nga biyitawo wano nga bikka wano wansi kasabika wansi ekibuno kyo nga kyeyawula ekibadde kikuta erinnyo nga kivaawo nga kitandika okukoma eno ng'olabawo gaapu awo wakati w'erinnyo n'ekibuno nga wakozeewo tukiyita pocket wabeerawo nga akasawo wano wakati w'ebibuno n'erinnyo so pocket eyo ebeera ejjuddemu Kaliculus ono ebikyafu bino birimu bacterias n'emmere eriyo yakwata n'eguma bw'osenisawo n'akasenyalo kaba tekasobola bijjawo akasenya tekasobola kujjawo Kaliculus ono ng'akutte okujjako ng'ozze mu ddwaliro tulina mashini yesobola okujjawo ebintu bino ebikutte naye akasenya kaba tekasobola si abantu abamu ensobi gye bakola ate bw'alaba ebintu ebyo nga bikutteko ng'afuna akasenya akakaluba ng'akuuta nnyo bw'okuuta ennyo ate oyongera kukosa bibuno bino si kirungi okuuta nnyo ebibuno obeera obikosa ate ebituno byate bigenda kuvaako ne bw'ofuna akasenya akakaluba kate tebivaako olina kujja mu ddwaliro ne tubijjako so ebintu bino bwe bikka wano ne bikolawo poketi bikolawo n'amasira wano olina okulaba omuntu amasira olunyigako ku kibuno amasira nga gafuluma wano mu poketi eno kubanga bivundiddemu amasira gane gafuluma wano omuntu oyo akamwa ke kaba tekawonya bulungi era omuntu oyo bw'ayogera obeera owulira ekivundu ekiva mu kamwa kubanga ebintu bino byavunda bikoze n'amasira ne bikosa ekibuno kino kati ebintu bino era omuntu oyo bw'atafaayo nga bikka bituuka ku ggumba lyaffe lino eggumba lino lyerikutte emirandira gyaffe gino egy'erinnya kati eggumba lino ebikyafu ne bituuka ku ggumba lino nga lirwala eggumba kassa lirwala nga lita kassa lita erinnyo lino nerekerawo ddikwata erinnyo lino ejja kutandika okunyeenya lino linyeenya era n'otafaayo oba oli awo oli mu kulya nga libuukayo oba ate oluma kifi ky'ennyama ng'erinnyo libuukayo n'ekifi ky'ennyama nti lwakuba nti erinnyo lyatandika mpola okulwala ekibuno kyalwala mpolampola n'otakifaayo erinnyo lino ne lituuka okubuukamu lyokka ne livaamu so gum disease nayo ekola ki ereeta obuzibu obwo ekizibu ekyakyo tulina accidents nazo zijja mu nnyo abantu omuntu abadde avuga piki abadde ali mu mmotoka n'afuna accident erinnyo libuukamu abamu erinnyo libuukamu aba ne limenyeka so omuntu waffe tubagamba nti erinnyo lyo oba ofunye accident ne libuukamu ne ligwa bali bw'oba oliraba likwate bulungi olikuuma awantu awayonjo olireete tusobola oddizaamu ne tulisiba ne liddamu ne likola emigaso byalo then bwe liba nga livuddemu tosobodde ddiraba ojja ne tukujjanja ne tuteekamu erinnya eddala so accidents nazo zikoze nnyo obuzibu okugyamu amannyo g'abantu olumu erinnyo ne limenyekako haafu abantu abamu mufuna abantu abali enagamba erinnyo lyange lyamenyeka ekitundu kino kyonna kyamenyekako erinnya eryo eryamenyeka nalyo totuula butuuzi eryo nga lyamenyeka tulina kye tuyita crown tukolera crown nejja n'ebikka erinnyo lino ne liddamu ne libeera ddamba ne liddamu ne likola emigaso yalyo bwali eyo yonna ng'erinnyo lyo lyamenyeka ojja ne tukolera kye tuyita crowns nungi nnyo zifaanagana n'erinnyo erinnyo lyo liddawo bulungi ne litereera nga tumaze okulaba ebisinga ebivaako okuleetera amannyo okuvaamu tugenda kwogera ku bizibu ki ebivaawo nga oggyemu amannyo bizibu ki ebituukawo kye tuyita side effects ezibaawo nga okuddemu amannyo n'otazaawo bw'oba okuddewo amannyo n'otazaawo wajja ebizibu bingi nnyo by'amaanyi ekisooka emigaso giri gye twayogedde egy'amannyo obeera ogifiiriddwa ekirala obeera okosa amannyo amalala tulina kye tuyita drifting of teeth kati ofuna drifting eno erimu vertical ne horizontal amannyo gatambula ne gagenda mu direction gy'otayagala etali nnungi nga bwe tula mulimu kati erinnyo liri eddala kubanga amannyo gano gaba gagaaya lirina kubanga
erya waggulu tutunudde mu lya wansi geegattira wano n'osobola okugaaya emmere n'esobola okutonda obulungi. Kati bw'obanga erinnyo lino nga ogyeewo lino linewaalyo katugeze ogyeewo lino erinnyo lijja kubanga liruma wano lisanga space nkalu terina kyelirumako. So kyerinakola buli lwolya olw'okuba gannewaako galina amalala ge galumako lijja kwenonyeza ekkubo we lidda erinaavaamu nga liserengeta mpola nga livaayo eri mu kibuno nga ligenda lika lijja paka we linaatuuka ku kibuno wano. Ate kasitalika ojja kuba tokyasobola kugaaya okama kajja kuba kakyankalanyi erinnyo lino lijja kwesobolayo liwanvu ennyo obeere nga tosobola kutolina mirembe ate kasalituuka no ku kibuno lijja kirwaza. So tukubiriza abantu baffe bw'obanga wakuulamu erinnyo lizzeemu mangu nga ebizibu bino tebinnatuukawo. Katulinawo ne horizontal drifting. Horizontal drifting y'eno nti bw'oba oggyewo wano erinnyo gano agaliraanyeewo olw'okuba tegalina munne waago wano neiba waago gajja kukyama gatunula eno ewali space eno kubanga tewali ligagaana tewali linnyo wano linne waago erigakuuma gali straight. So gajja kukyama lino litunula eno ne lino litunula eno ne gano aga waggulu gakyankalane. Kati ojja kwesanga nga bw'obanga wajjawo erinnyo n'olwawo okuzzaawo ojja kwesanga gakyamye ate n'eno space wandizizza erinnyo nga wafunze nga tewakyajyawo na linnyo. So kyandibadde kirungi bw'oba oggyeewo erinnyo n'ozzaawo wayitawo emyezi ng'ebiri ozzeewo erinnyo eddala nga kino tekinnabaawo ekya drifting kubanga bwe ganaakyankalana bwe gati ojja kuba tosobola kulya. Bw'ogenda okugaaya gaba tegakyerumako gano bwe gati gaba galuma bbali. Erinnyo lino bwe liba nga lyerino lyerikyamye kati linnewaali eribadde lirirumako wano lijja kuba liruma nga lino lyakyama dda nga lirumako bbali wano. So ojja kuba emmere gy'otadde wano okugaaya nga emmere eno tegonda kubanga amannyo gakyama lino lyatulula eno lino liruma terina kirirumako nga bwe tulaba wano. Kati side effect endala ey'amannyo nti erinnyo lino tulinawo root exposure omulandira guno okufulumayo wabweru nga bwe tugambye wali erinnyo nga liwanvuye. Kati erinnyo lino kasita liwanvu wano terina kyerigumako bwe livuukayo eno mu kibuno kyalo gye libadde lijja kutandika okwesobolayo liwanvuwe. Paati eno ey'emirandira etandika okulabika ebadde eri munda ebikkiddwa ekibuno ejja kutandika okufuluma wabweru erabike paati eno. Paati eno kasita erabika n'efuluma wabweru eri so sensitive. Paati eno eri very sensitive era ekunyenyeera bulwonyo ekintu emyannyo gabira gakunyenyeera owulira gasanyalala. Mulimu abantu abagamba amannyo gasanyalala amannyo gali gasanyalala kiva ku kino nti paati eno bagiyita sementamu eno ey'omulandira nti obeera erina kubanga ebikkiddwa ekibuno kati ate ekibuno kiri eno wansi kubanga erinnyo liwanvuwa paati eno ebeera sensitive nnyo ebeera ekuluma. N'ekirala ebituli by'amannyo bikwata nnyo awantu wano. Jjukira bwe bikwatidde enamere n'ekaluba wano wali sementamu wagonda. So ojja kwesanga ofunye nnyo ebituli wano. Ebituli bijja ne byesala nga omuntu bw'afuna akambe ofuna kye tuyita cervical caries. Ne wajjawo ekituli bw'ekiti ne kijja wano ne weesala nga weesaza akambe. Awantu awo empewo bwe kuyingira mu kamwa oba obudde nga bunyogovu wabeera wakunyenyeera nnyo. So ng'ekizibu kyava kuulamu linnyo wano n'otalizzaawo n'otandika okufuna ekizibu ekyo. Ekizibu ekirala kye tufuna ofuna gum disease. Gum disease eno kifuna otya? Erinnyo buno bwe liba nga oggyewo erinnyo kati nga wano nga gano gatandise okuvaayo munda eri gawanvuye wano wakwatawo ebicaafu nnyo by'amaanyi nnyo nga bwe tubiraba wano. Kaboolo ono ajja kukwata nnyo ku mannyo gano kubanga gatandise okuvaayo eri munda gye gaali galiseewo gaapu eno eri wabweru. Buli lw'olya emmere ejja kubeera esitiikingawo nnyo wakwata ekinaavawo ng'ebibuno bino ebiriraanyeewo bikola ki? Birwala. Ekirala ekizibu kye tulina nti bw'oggyawo erinnyo n'otalizzaawo eggumba liri lye tuyita alveolar bone lijja kushirinkinga lijja kutoniwa lijja kukola ki? Lijja kwefunya litoniwe nga bwe tulaba wano. Lino eggumba bayita alveolar bone eritulamu amannyo. Kati eggumba lino lyali ddene nga likomanga wano naye katola okuba wajjawo erinnyo ligenda linafuwa bwe biti ne litoniwa ne lituuka eno. Kati kino nno kyabulabe nnyo nti eggumba lino liba likutte oluba luno. Oluba luno kasita eggumba lino litoniwa ne libeera ttono oluba lugenda kugwamu
ovola osanga abantu nga wa myaka 2 naye nga wabumutunulira alinga ow'emyaka 6 lwaki yakulamu amannyo eggumba ne litoniwa ne linafuwa ne libeera ttini nnyo kati enva zino ne zigwamu nga bwe tulaba mu bifaananyi bano omuntu eyali afaanana bw'ati ng'alabika bulungi atuuka enva ne zigwamu nga bwe mumulaba wano n'alabika ng'omukadde nnyo olw'okuba nti ekyali kisapootinga oluba luno amannyo yagakuulamu amannyo bwe yagakuulamu eggumba eryo ne litoniwa ne lifunda ne libala nga feesi efaanana bweti omuntu aba afaanana bubi nnyo nnyo so tukubiriza abantu bafuba oba oggyemu erinnyo zaamu erinnya eryo nga bukyali kubanga bw'otalizaamu obeera ogenda kuleeta ebizibu by'amaanyi so solution yeti abantu baffe njagala bazaamu amaanyi abali eyo nga amannyo wagakuulamu essuubi lyakuggwamu oli eyo weeraliikirira njagala kukuzaamu amaanyi nti waliwo artificial teeth tulina amannyo amazungu getusobola okukolera n'oddawo n'otereera akamwa ako ne katereera ne kaddamu ne kakola emigaso gyako artificial teeth zino tulinamu ebika tulinawo gye tuyita denture tulinawo gye tuyita bridge tulina gye tuyita implant abantu n'abasinga bagaconfusing ayagala denture naye n'agamba ayagala implant so nzize amannyo gano nga balage difference zaago gano gonna amannyo mazungu omuntu nga wakuulamu amannyo dduka za mbiro ojje tukuzeemu amannyo oleme kufuna bizibu mu bulamu bwo obuzibu bw'okubeera nti tosobola kugaaya tosobola kugonza mmere feesi eguddemu amannyo amalala galwadde wajjamu erinnyo limu naye amalala amannyo amalala gonna n'ogakosa nga bwe tulabye wano erinnyo limu lyeryavaawo naye amannyo 5 ge gabadde affected ojja kwesanga amannyo gano agakyankalanye gafunye ebituli muno mu makkati muno olw'okuba nti lino liwanvuye gano gakyamye emmere ekwatiramu muno ojja kwesanga wajjamu erinnyo limu naye amannyo amalala 5 gonna gafunye ebituli gonna ne galwala bw'obanga gw'oli muntu agenda bugenzi mu ddwaliro n'okuula bukuuzi mannyo ojja kwesanga ne gano 5 gonna ogakuddemu gaweddemu osigale nga tolina mannyo ate olw'okuulamu teriddawo so kiba kirungi n'ozzaamu amannyo gano agali artificial tulinawo erinnyo lye bayita denture lino nno balyambala mwambazi erinnyo lino ojja ne tukupima ne tukuteekamu erinnyo lino n'olyambala erinnyo lino ligaana amannyo gano okukola ki okudriftinga ligaana erinnyo lino okuwanvuwa ligaana erinnyo lino okuvaayo ne lireka paateno ng'eriwabweru likuyambako okulisuwalinga emigaso gyonna ne feesi yo neddaawo nerabika bulungi katulinawo erinnyo lye bayita bridge kati eno denture osobola ojjambala n'ogijjamu toba tugiyita removable nti ojjambala osobola ogyeyambaza ate osobola ogijjamu nga bw'oyagala then tulinawo bridge eno tugiyita non-removable bansonga nti bridge eno tugikuteekamu tevaamu bwe tumala ogikuteekamu eba tekyavuddemu naye eba ekola emigaso mirungi nnyo era ebeera egenda kukola ng'erinnyo lyo eririnakyo lyewajjamu liri bridge emigaso ene egizaawo so amannyo gano gonna getwogerako gakala ng'ey'amannyo go tukebera ne tulaba kala y'amannyo go nti ga white nnyo gali bwe gati era ye kala gye bakolera era bw'obeera n'amannyo gano omuntu tasobola kutegeera nti olina amannyo agali artificial denture eno omuntu okutegeera nti ogirina mpozi ng'omaze gijjamu naye bw'eba eri mu kamwa oli tasobola kutegeera nti olinamu denture ne bridge omuntu tasobola kutegeera nti olinamu erinnyo gano amannyo price yaago nnungi nnyo it's a fair price buli muntu yenna asobola ogaafudinga siga bbeeyi nnyo erinnya ly'ebbeeyi liryo ne bayita implant nno nga bwe tulaba wano bagiteeka mu ggumba implant eno eyo egenda mu ggumba gano abiri denture ne bridge gatula ku bibuno bridge yeno nga gye tulabye wano bw'obajjawo wano erinnyo kati bajja ne bakolera bridge nejja neetuula wano ng'efuna support gano agaliraanyeewo denture yeno gye tulaba nono yo ojambala bwambazi implant eno ye etula mu ggumba era implant eno ya bbeeyimu abantu baffe abasinga betuwangaaliramu abasinga basobola gano amannyo ebika bino ebibiri naye abantu baffe abalinamu kasente akabera asobola okukola eno implant so ebika bino byonna byonna birungi tukubiriza abantu baffe nti oba okuddemu amannyo jangu tuteekemu amannyo amazungu naawe ali eyo nga tomanyi bulamu bwe buyimiridde ku mannyo olina okukola check up n'ogenda mu ddwaliro n'okola check up buli myezi 6
olina okukola check-up oluvannyuma lwa myezi 6 olina okugenda mu ddwaliro bakola check-up balaba ebituli ebyo nga bwe nabagambye wali nga bitandika oba tobiwulira gwe omuntu oba tomanyi nti nina ekituli kubanga kiba tekiruma naye bw'ogenda mu ddwaliro oluvannyuma lwa myezi 6 omusawo n'akebera tulina obumu okukebera omusawo oyo alaba ekituli ekyo nti kitandise kizze era omusawo oyo akikulaba nti ekituli kikino kizze ekituli ekyo nakiteekamu sementi n'akitangira era sementi oyo abeeramu emirembe tulinawo permanent sementi abeeramu mugumu abeeramu ebbanga lyonna erinnya lyo naye litatuuka ku ssaliri lyakulumwa nakuvaamu n'otangiriza so njagala abantu baffe abalina amannyo nga gakyali malamu batangire amannyo gano okulwala bagatangire okuvaamu babeere nga bajja mu ddwaliro nga bikyali tulabe ebituli ebyo nga bikyali tuteekemu sementi n'oyo amannyo ge nga baagajjamu otamanya nga tamanyi kyakukola waliyo solution amannyo ago tusobola okuteekamu amannyo amazungu amannyo go ne gaddawo akamwako ne kajja bakabeera bulungi ali eyo ng'erinnyo likuluma tulina treatment ya root canal treatment RCT erinnyo nga likuluma tusobola okukola RCT erinnyo eno lisigalamu nga terikuluma so abayivu baffe mwenna alina kyeyeebuuza asobola okukuba ku nnamba ezo 0704064479 ne 0787551866 bw'oba olina ekibuuzo kyonna tukubireko nja kuba tukuddamu tujja kuba tutuyamba kyonna kyeweebuuza abaagala okubakolako tubeerawo yezo nalukuma Florence paka lwe tunaddamu olulala. Hello. Yefe Hillview Primary, Checho Primary. Twajja kusoma siku lya mmere, siku lya mmere. Nakalo matanga ketwafuna, keko ketwafuna. Mumasaka site mwetusangibwa, awo mwetusangibwa. Abazadde baffe mwebale okuweerera naffe tusoma. Abasomesa mwetubeebaza okunyiikira nga temukowa. Tujja kusoma bakalasiti, bakalasiti. Let us celebrate, 'cause we are on top. We are the ambassadors. We shall never stop. Eyo yebadde program Lugonvu's Show.